Laba ekigudde ku motoka ya His Excellency the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku olwaleero bw'abadde ava mu bitundu eby'Ekisolo. Wabadde nomination ya mukwano gwaffe muganda waffe Sultan Salim abaana ab'Ekisolo gwe basazeewo okubakwatira kadi eya National Unity Platform era nga bannakisolo bano babadde bagamba nti bo tebasobola kukkiriza muntu mulala yenna wabula okuggyako Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'amaze okubawa omuntu omutuufu agenda okubakulemberamu. Baganda bange, mikwano gyange, bino byonna bibadde Kisolo. Twongera obbajjukiza n'obbategeeza nti obunkenke bubaddewo naye Mukama atalya nguzi atusaasidde. Abasajja abadde bateze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine accident naye Mukama agimubuusizza ate ne tukwata bulungi ekkubo lyaffe ne tugenda Ekisolo era ne tukomawo bulungi. Twebaza Katonda, tumwebaza nnyo olw'obulamu, tumwebaza nnyo olw'okwewaayo, tumwebaza nnyo, tumwebazizza ddala n'olw'okutaasa pulezidenti waffe kubanga zino accident sometimes ziba zitegekeddwa butegekebwa tukimanyi era abo ababa bazitegese baba balina ebigendererwa byonna tubimanyi naye nga twongera kwebaza Katonda. Mwebale nnyo bannakisolo okwaniriza His Excellency ku nomination eno gye tubadde tugendako. Mwebale nnyo kwagala nkyukakyuka, mwebale nnyo kwagala mukulembeze waffe. Tulina okukkiriza nti bingi bituuka mu maaso era bingi bitulinze mu maaso naye twasalawo kuguma era obugumu bwaffe bwe bugenda otwala ku buwanguzi. Kasita tuguma ne tuba n'omulamwa gumu n'ekigendererwa kimu tuba kitagenda tambula nga bwe twakibala. Tusuubira nti weewaawo ekkubo lirimu ebiko, birimu ebisanvu, birimu ki naye at least tukyali bagumu abatambula era abagenda mu maaso. So baganda bange, mikwano gyange, muneegatteko ate tubatwale embeera nga bwebadde nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine naye nga bimusobedde naye nga talina kyakkola okuggyako okugumya abaana naddala bano babadde bagenda ofiira mu accident n'abataasa. Byonna bino bibadde Kisolo. Kulikeeyo baganda baffe, mukulikireeyo ddala. Oyo ye mukulembeze awo ng'atula office. Massive welcome and we are almost sure nsanyuse nnyo okujja wano Ekisolo okwagira candidate waffe Comrade Tana. Abantu b'Ekisolo murakoze cyane, mwebale nnyo, mwebale ddala mwebale tulaka mutiisibwatiisibwa mubeeyo mubere fully represented. Uganda emanyi nti abantu b'Ekisolo si be bali bye batugamba naye tutuuse eno tulaba abantu bali sharp, bagezi ate bali patriotic, baagala ensi yaabwe. Netiwaka yange munda nfu nnyo. Weri baba bali kubeerako abaana ba Kisolo. Abanyayuganda tunabonaabona sibyo. Navuuse ku myaka 40. Zikimyaka 40 none nzahora ndikuvuga ngo pulezidenti ni umwe gusa. Mwahindutse Museveni bamuyitani bamuyita kuri Taraba oba tomumanyi nzamanyi Bobi Wine. Museveni bamuyita kuri Nzamanyi Bobi Wine gwemanyi nzamanyi Bobi Wine gwemanyi abakawa gwemanyi namulinda nabula naye mufunye atuuze Kisolo tomanyira Bobi Wine mufunye amasiba yange ndi musole
Yo uvuga kifumbira kivuga. Nzewe. Amazima. Amazina ganje ni Mukuzi Manuel kuva Shegesha. Vuga kifumbira awurira otya president yayishire wano. Vuga nyumba nishimye yuko president wacu yaje. Bobi Wine Kivuga. Abafumbira turishimye cyane kuba twabonye Bobi Wine president wacu yaje hano muri Kisolo. Bakoze cyane people power. Obamba bozenta mu rufumbira banaye. Twishimye cyane kuba twabonye president wacu yaje muri Kisolo cyane kandi tuzamutora people power. Abantu tatuza baboza challenge. Omanya Luganda. You know English? Like okay, chivuga mu kifumbira. Vuga kifumbira. Ganje banyitaka ngabira Gerard. Ani wacu Kisolo turi abagizi ba people power. Ana tukubagurira aho office yacu. Bana akagamba mu nsonyi we nayizemo kamu ivuga kifumbira. Vuga kifumbira. President we yavayo na yenkube yika. Bana ikawo demu da. Wachu Tuli Kisolo.